nje nnyo mbalamusiza nnyo mu programu eno ddala ekituufu kyeki nga tugiyingidde n'akayina obuyimba bubiri. Akayimba akasoose byaliwo ne biggwawo, aka Harry Make ne kansasula omuzadde olwayimbibwa abaana ba Nabbi omukazi ne Revival Band. Ndowooza Revival Band mugiraba ekomyewo ejja eyaka. Olwaleero luno tuli mu programu ddala ekituufu kyeki nga programu eno nga bulijjo kati ndi musajja mukulu kati ndi musajja mukulu w'omugenzi Emirina Nalwanga eyagalamiziddwa ekakakala Naggalama bawa abakyala ab'eddirengo ekyo kikyaliwo era mwanyina w'abalungi ennyo abeddira emmamba. Programu nayo olwaleero tugenda gitambuliza ku bintu nga bibiri. Tulina okubuuza ekituufu kyeki era bwe tugenda okutuba tooki olwaleero okuba ebintu bino birudde nga bigulumba okufiira ddala mu mwaka gwa 2025. Tukuba tooki mu ekituufu kyeki ku ttaka ly'emutungo oba ku liizi y'ennyumba n'ettaka ly'emutungo. Ekituufu kyeki nga mu nnyumba tulinamu omugenyi waffe olwaleero omwami Kwezi Robinson mumanyi olungi nnyo yaliko wano era tuli naye wano bagamba nti wova toyombye ng'otera okudda awo tujja okutambula mpozi nga tulina bagenda yonna. Olwaleero luno lunaku lwakutaano wano ku church e Mulago tulina service ku church wano nasiwadde ne Mulago ku Revival Christian Church ekawala mbadde manyi nti lokati ogenda mu church ye Mulago gyogenda okusabira musanyiwe nnyo Revival Christian Church okufiirwa maama kintu kikulu nnyo okyawunze Christian Revival Church ekawala tuli okusaba nga bulijjo era omusumba Augustine Gabizaayo mwali bulungi. Olunaku lw'enkya jangu onaaba amazzi omusumba yiga agenda kunaaba mutwe amazzi agakuwe naawe ogenda onaabe ofune ku kitone yiga kyeyagabana kuva eri Mukama Katonda. Ekyo olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3 ge mazzi ag'okunaaba mu mutwe gwo ogabane ku kitone omusumba yiga kyeyagabana okuva eri Katonda. Mpazi era wano mu Kwezi kanfuna omukisa kuno okwebaza abantu abatindize eggendo okugenda okuziika omukadde Emirina Nalwanga eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ku lunaku lwa bbalaza n'aziikibwa ku lunaku lw'okusatu ekakakala buleme Kyaggwe Naggalama Kyaggwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala abamujjanjabye mwenna abaana abazzukulu mwenna nebaza abantu b'e Mulago bonna abawangadde n'omukadde oyo okuva mu 1960. Nali manyi nti bwe nava ku programu eno wakendeza kwogera njogera nnyo naye munange olinga bwe bayongera okusala akanyata bambi mbebazaako bawangadde naye okuva mu mwaka gwa 1960 bavudde mu bulamu bw'ensi eno mu 2019. Kale mbebaza nnyo mwebale okukuuma mukadde oyo. Kwezi tujja kutandikira leero sijja kutumira ogamba mukulu Mayanja akadde ompadde katono nnyo naye lwaki atotumira sijja kutumira kasita neebazizza abo bonna abakoze eki abakoze kyonna ekisoboka naye nga Mukoba ba Salon sisobola kumwerabira Mukoba ba Salon nkutumidde nnyo webale byonna byokola. Kwezi njagala osooka obuulira abantu Kwezi Robinson yaani neyaza nnyo sebo neyazeeke abalabi ba BSTV mwenna nesimira okuddamu okubawuliza n'okuba okwogerako nammwe amanyanga bulijjo nze Kwezi Robinson z'omu ku bannamawulire abagundivu wano mu ggwanga abaludde mu nsiike y'ebyamawulire era kakati bwe mba mu byamawulire ndi consultant nebuuzibwako ku nsonga nnyingi nkimanyi bulungi nnyo kubanga nkoze mu mawulire kakati emyaka 17 bakadde baffe Babale Francis abatutendeka bakyagira Musisi Bahigenyi kati mbannamawulire abagundivu ndowooza wasigadde Waguma Kisuule Kwezi Robinson ndowooza ffe tusigaddewo kubanga bannaffe abalala bagenze mu byobufuzi ffe tukyali mu nsiike abasajja abo ababiri tukyalemeddewo. Kale nno twebaza Katonda olw'okuba nti nakyatuwadde obulamu okubanga tukyaweereza eggwanga ate n'okwongera okuliweereza.
Kwezi Robinson nze ndi mutabani wa Professor Yovan Byantiza. Sajja Professor Yovan Byantiza n'omukyala amuyita Lydia Nakayumzi be waffe Singo. Nange ndi musajja neddira nnyonyi. Gojjange munnange mwanyoko yakivudde mu bwese. Kale nno mu mbeera eno ngenda kwesimbawo e Bukuya ku kifo ky'omubaka wa Parliament. Ozemu okwesimbawo e Bukuya? Esebo. Era nga okulonda okumwaka 2021 munsabire nnyo n'omusumba Yiga Omugambe ateekeko esaala y'amaanyi nnyo. Oyakusabira nnyo oli musajja we nnyo. Toba omunda. Kale nno bw'anansabira nengenda mu Parliament osanga ebiteeso ebimu bibandyagadde okwiteesa ate basobola okubiyisa mu nze ne bituuka bulungi mu Parliament. Kale nno nkwebaza olunaku olwala okundeeta ku nsonga eno y'ettaka kubanga bye bimu ku bintu ebisinga okuntwala mu Parliament n'abantu baffe ab'e Bukuya, Kitumbi, Kisagazi, Kawala bali mu gobaganyizibwa ku ttaka mu kiseera kino naye ng'ate ababagobaganya ku ttaka oluusi beeyambisa n'ebyapa ebitali bituufu liizi ezitali ntuufu naye tugenze tubasomesa nga bwe tuvuunula etteeka ly'ettaka ekituyambye era ekyo kinfudde watutumu newankubadde nga ku nsonga zino ez'ettaka tosobola kusanyusa bonna kubanga oludda lw'onoonyerezaako ne luba nga ddala si lutuufu lunyiiga naye ate nga ekituufu tulina kuleeta kituufu gw'oba onyiiga n'onyiiga naye nga tuggyeeyo amazima agaba getengeredde ekyo nno kyekitufudde ba senior journalist wano mu ggwanga okuba nti nno tetwekuubira tetulya mu lume ne mu luzise bwe mba nga kyenoonyereza kyekituufu ne bwino ne mufuna ekyo kyenjogera nze ninga bayibuli. Anti abamawulire abaluusi mugenda ne mugamba nti ebintu ebimu mubyongera mu ssupu. Omusajja oyo akutawanya ku kasimwa mugambe nti nno oli mu program abamawulire tetwongera mu ssupu. Kati nze we natuuka sikyasobola kukola mawulire ga kuteeka mu ssupu. Nze ntambulira ku biwandiiko ombuuziza ku liizi y'emutungo ku liizi mbadde nkukyala kusooka kumanya ekintu kimu lwaki kwezi olwanira nnyo abantu ba wansi ku ttaka kubanga buli TV gy'obadde oliko oyogera oba radio taka byogere taka ogambye nti ensonga emu ekutwala mu Parliament. Kyenjagala okusooka okubuulira nti no ettaka ye capital w'obugagga, ettaka ye capital w'enkulaakulana, ettaka weritali tosobola kubeerawo. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna alina ettaka eyo ye capital yo. Wano ABS weetudde eri ku ttaka singa teririiwo yandibaddewo. Investments zonna n'enkulaakulana zitandikira ku ttaka. Buganda eriwo ku ttaka, Bunyoro eriwo ku ttaka, Busoga eriwo ku ttaka. Israeli ogiraba erwanagana n'Abapalestine lwaki? Lwa nsonga za ttaka. Kale ensonga y'ettaka nkulu nnyo eri enkulaakulana y'omuntu n'obulamu obwa bulijjo n'abaana baffe generation eziriddawo. Kale bwe tutabirambika ffe nga abaliwo mu kiseera kino abaana baffe balituvumagana ne baga nti nno bakitaffe bajjajjaffe bakola kinga ensonga z'ettaka ziwaba lwaki tebazitereeza mu biseera ebisooka. Kaakati ekyo kyekisinga okunnwanya naye nga nti nno buli muntu waali eryo ettaka lyaliko yenkulaakulana ye waalina okutandikira yensonga lwaki tulwanirira buli muntu yenna atalina mwasirizi ffe eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi okulaba nga tubalwanirira nabo bafune obwenkanya ku ttaka eryo lye baba balina era lye baba baliko. Kaakati mukulu kwezi tugenda okutandika ekintu ekitandikira ekituufu kyeki ku liizi ya Dokita Kasasa ey'ebuziga ne ttaka ly'emutungo kubanga ebintu ebyo mu mawulire omugugu gw'amawulire wano gwonna guli ku bintu ku ttaka eryo. Bwegenda okutunulira olupapula lwa bwino ddala bwino awandiise nnyo ku bintu ebikwatagana ku mbeera ezo. Bwino yafulumanga nnya ojja kusanga ku peegi ey'omusanvu ettaka ly'emutungo bwe mutwe gubeera ne mu reedi lwaki emisango egimu giweebwa enkizo ate emira ne givundira mu kkooti. Okyowulira byonna bikwatagana ku ttaka ly'emutungo. Bwogenda agakafuluma omusango gwabadde ogw'okusalibwa nga 22 ku ttaka ly'emutungo gwongezeddwayo. Amwami omulungi njagenda nkuyitiramu nga nkusomera mu bintu ekyo naye kwezi kansooka atubuulira ekituufu kyeki ku ttaka oba ku liizi ya Dokita Kasasa ey'ebuziga ne ku ttaka ly'emutungo. Nebo neyanza nnyo neyanzige mukulu Mayanja. Ensonga eno nkulu nnyo era egulumbya abantu bangi nnyo. Omwana oyo awandiika akatabo ka bwino y'omu ku bannamawulire abakuukutivu be tulina mu ggwanga bamuyita Dickson Mubiru.
Dickson Mubiro musajja wamaanyi nnyo mu mawulire era aludde nnyo mu mawulire aga investigative ag'okunoonyereza so akati akoze okunoonyereza kungi era bwe ndaba ng'anoonyereza ebintu ebimu ku ebyo n'abiwandiika mu mawulire nyongera omukakasa nti ddala kituufu kyawandiika kyekyo ettaka ly'e Buziga Dr. Kasasa omukunoonyereza kwe twakoze bino bye tuleese bwino kubanga ebimu ebiwandiiko nabifuna kuva mu akayivu mu ggwanga erya Bungereza gye nabiweerezebwa lwaki nti ebiwandiiko kyonna ekiweza emyaka 30 oli waddembe okukifuna nga bw'oba okyagadde era bwewandiika mu ggwanga erya Bungereza nabaga nti nno njagala ekiwandiiko bwe kiti babirina byonna era babitereka ne tubifuna akati ettaka ly'e Buziga lino twasooka liizi y'e Buziga twasooka ne tulowooza nti nno bwe nasooka ne ndiwulira nti waliwo dokita gwe batwalako ennyumba ye ku siringisi 10 e Buziga era ate nga bakozesa erinnya nti omulangira Wassajja ye mutondo ye muto wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi nga yazaalibwa Ssekabaka Edward Muteesa kaakati atuuka atya ogamba nti ate atwala ennyumba ku siringi 10 kakati byajjawo ebiti mu mwaka gwa 1975 Dr. Kasasa yafuna ennyumba eyo mu mwaka gwa 1975 yafuna lease eyo yali Idi Amin East African Community bwe yekutulamu oba omukago gwali gugatta amawanga gava mu buvanjuba bw'eggwanga bwe gwasasika ennyumba eyo ey'e Buziga yali ya East African External Telecommunications enyumba ey'e Buziga eyo eri mu mawulire kati etefa kyava era efuuse ensonga yali ya East African External Telecommunications kakati bwe batuuka okugiteeka ku katalo gitunda Dr. Kasasa n'agigula ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 1970 Dr. Kasasa yagula ennyumba eyo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri 1975 ng'agigulira bawala be abali mu mannya omu nga ye Saala Nabuwule omulala Janet Nakawunde omulala ye Farida Zaabali amannya ago makulu nnyo kuba abantu abo babbedira mamba basibuka mu sigala ya Ssenfuma ekanyike mu mawokota ate bwemba nga nze kanyike nempulira Nanfuma nempulira Nabuwule nempulira Kasasa Dr. Kasasa bamala okugulira abaana be ennyumba eno ku liizi ne batambula era ennyumba yaabwe ne bagibeeramu ennyumba eno ye yabeerangamu Laurent Desire Kabila Dr. Kasasa yagimupangisa emyaka 13 nga Dr. Kasasa yagipangisa Laurent Desire Kabila era yali tamanyi nti ndo Kabila ayekera eggwanga lya Congo Kinshasa akati agibeeramu liizi eno netuuka okubanga ekiseera kyayo kigenda kisembera okuggwako Dr. Kasasa n'agenda mu Buganda Land Board ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 n'asasula lisiiti eyali esaba okuzza obujja liizi ye era n'asaba liizi eyo bagimuwa yasasula sinyisa $1,100 mu biseera ebyo mu ggwanika lya Buganda omwaka gwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 n'asasula ssente ez'okuzza obujja liizi ye kaakati ebigambo tebyali byangu empapula za Dr. Kasasa zaabula eza liizi n'abeera ng'agendayo mu Buganda Land Board okulaba kubanga yasooka nga amaze okufuna lisiiti eno yawandiika ebbaluwa n'agiwandiika eri omuwandiisi wa Buganda Land Board Bulange Mmengo ensonga ez'okuzza obujja liizi ku poloti 22 Buloko 237 e Buziga nga nnyongera ku bye twayogera nawe mu ofiisi yo lwe najja eyo mu buwombeefu ku nkusaba okuzza obujja liizi eri ku poloti ne bulooka byempadde waggulu okumala emyaka emirala 99 naye ku mulundi guno ssebo nkusaba liizi eno ewandiikibwa mu mannya gange ejjibwe mu mannya g'abaana ezzibwe mu mannya ga Dr. Kasasa bwe nagula poloti eno mwaka 1975 ekyapa nakiwandiisa mu mannya g'abaana bange Saala Nabuwule Janet Nakawunde ne Farida Zaabali ekiseera ekyo abaali nga baana bato ekyo nakikola bwe ntyo olw'embeera embi eyaliwo mu ggwanga lyaffe ku mulembe gwa Idi Amin Dada kaakati engeri Uganda gyerabyeka nga eteredde era nga n'Obuganda buladde kyenva njagala liizi ku poloti eno ebeera mu mannya gange aga Dr. MB Kasasa
enju nga bw'ogiraba mu kifaananyi yeetaaga okuzza obujja. Ekyo nze nsobola okukikola kubanga abaana basalawo okusigala e Bulaaya gye babeera. Okusaba kwange nga nkuyiseemu nja kutuukiriza ebyetaago byonna bye tunaaba tukkaanyizaako. Ebyetaagisa bino wammanga biweerezeddwako n'okusaba kwange. Kopi y'ekyapa, ekifaananyi ky'ekizimbe ekiri ku poloti, pulaani y'amakubo eraga omuntu bw'atuuka ku poloti eno 22 bulooka 373 kampunzike ssebo nga nkwebaza nnyo omulimu ettendo gw'okolera Buganda. Ssaabasajja Kabaka wangali nzaakussamu ekitiibwa Dr. Bule Kasasa muzzukulu wa Gabunga. Olwo asabye liizi esooka. Kakati Kasasa bwaddayo mu Buganda Land Board asanga nga fayiro ye yabula. Kakati bamuddamu ebbaluwa. Buganda Land Board eddamu ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omwenda 2021. Nziramu ebbaluwa eyo ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga omwaka 2021 mu wasabira Buganda Land Board okuzza obujja liizi ku poloti eragibwa waggulu nga eri mu mannya go. Boodi mu lutuula lwayo olw'ennaku z'omwezi 4 ogw'omwenda mu mwaka 2021 yalaba nga tekisaana liizi eno okugizza mu mannya go nga eri mu mannya go nga tosoose kufuna lukusa olw'abawala abo be bawandiise wano kuba bano be bali ku kyapa liizi weeyogerako. Kale nno oweebwa amagezi osooka ofuna olukusa lwa Buganda lwa board olyoke ekuwe liizi ku poloti eno. Soko imemu katono. Kakati eno Buganda Land Board yedda mu Dr. Kasasa ngemugamba nti nti bw'oba oyagala gundi yedde mu mannyago liizi edde mu mannyago. Kakati bawalabo balina okusooka kukola ki? Okuwa olukusa. Powers of Anthony. Nti tatukkiriza taata waffe agamanya ge gabeera ku ki? Ku liizi eno empya. Ekyo kiba kitegeeza nti eriizi emanyiddwa bulungi aba Buganda Land Board nti ya Dr. Kasasa. Genda mu maaso. Kaakati tukuleetedde wano Powers of Anthony abaana zibaawa Dr. Kasasa tetujja kuzigendamu nnyo. Kitegeeza nti mu bufunze bamuwa Powers of Anthony bakkiriza ekyapa kikyusibwe eno ebbaluwa ngirese wano. Kaakati tugenda mu maaso. Kati Buganda Land Board bwefuna ebbaluwa y'abaana kyekiddakaawo nzija fayiro olwebula eya Dr. Kasasa eya liizi. Kakati addayo mu Buganda Land Board abagamba nti nno njagala bannange muze okujja liizi yange eweddeko. Ne bamugamba nti nno eyalimu ofiisi oyo n'amugamba nti nno ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'Okumi ddayo ogulewo fayiro empya. Addamu okusaba lisiiti eri osoose ogirabye. Kakati eno lisiiti yakubiri ya 2024 addamu okusaba 2021 alwana liizi okuziba obuzija naye nga kiganye. Kakati laba bagenda okuddamu okumuwa ebbaluwa nga bamulaga nti nno wasajja nti liizi ye tekyasobola kuzzika bujja era liizi baali bagigabidde omuntu omulala nga ye Mulangira David Wasajja. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiima liizi n'agiwa mutowe ku shiringisi za Uganda 100 era ng'asasula omusolo gwa sirinsi 100. Kakati liizi eno yali yangeri nga sitiiti kubanga bw'onoonyereza ebintu bya liizi eno toyinza obutafanseko n'okwewuunya nti no Buganda Land Board ddala gyeri era nambulukufu omanyize njiyita kakati Dr. Kasasa tusooka tuyimiremu katono azeeyo mu 2024 azeemu okusaba asebye bupya. Mu kusaba yaddamu okusaba bamuddamu nti liizi yo tekyasobola kuzibwa bujja kubanga Ssaabasajja yasiima n'agiwa Omulangira David Wasajja ng'emuweebwa buweebwa. Kakati omwagalo omulungi kati omulemu katono nnyo tukomewo n'ebintu ebyo nga bw'obirina tobeera ku bunkenke tudda mu kaseera katono nnyo. Oli mu kulaba Television ABS.